Ebimu ku bizibu ebisinga okukosa disitulikiti y'e Ssembabule by'ebyenjigiriza naddala ku mutendera gwa siniya ng'abaana bangi olumaliriza ekyomusanvu ng'ebyokusoma babivaako. Kati eggombolola y'e Lugusuulu ng'eno yeeva omubaka w'Amawugula North Shatis K. Musherure temuli ssomero lya siniya lyonna yadde ery'obwannannyini. Abaana bakeera ennyo nga bagenda ssaawa nga 12, 11 nga wakyaliwo akazikiza. Kati waliwo abantu ababi ababadde bakawasanya abaana baffe nga babasanze mu makubo naddala abaana ab'obuwala. Abaana ab'obulenzi nga babajja mu makubo nga babatwala okubalundisa embuzi oba ente. Naye omwana okutambula mayiro 9 buli lunaku, mayiro 18 olunaku, ng'olaba nti kibazitowerera. Bagamba kye kiviiriddeko naddala abaana ab'obuwala okufumbirwa nga tebannaba kwetuuka. Kati omuzadde agamba omwana kamukomye wano, bw'aba muwala nfuna anampaamu ente mufumbize. Era abaana beno bafumbiza nnyo. Okutaasa embeera eno gavumenti yakuzimba siniya eya SEED mu ggombolola eno era ng'evvuunike litemeddwa. Abaana babadde batambula kilomita ezisukka 30 okugenda ku ssomero mu magombolola amalala ng'ekyokuzimba essomero lino kiwadde abatuuze essanyu. Nsaba gavumenti nga bwetuwadde secondary eno eteekemu amaanyi. Olaba nti buli kibumba kituteerawo abaana baffe basobole okusoma secondary wamanda. Ndi musanyufu era yeyanzizza nnyo obuweereza obwo tugenda okufuna. Abaana baffe bagenda kutandika okusomera kumpi ne ssente era tezijja kubeera nnyingi kubanga mu Lugusuulu tubadde tetulina secondary school. Kati baagala essomero lino liteekebweko ekisulo okusobola okujjuna abayizi n'abali ewala obutatambula ngendo mpanvu. Ssentebe wa disitulikiti y'e Ssembabule Patrick Nkalubo asuubizza abatuuze ng'essomero lino bwe ligenda okuba ku mutindo n'asaba abazadde okuleeta abaana. Zigenda kubeeramu zi kompyuta, zigenda kubeeramu zi library n'ebirala byonna ebyetaagisa, era n'omubaka abadde atusuubizza nti ajja kutuyamba nnyo okulaba nga tufuna abasomesa mu bwangu abaana baffe basome. So nkubiriza abazadde baleete abaana baabwe babaleete mu ssomero lino, ekyetaagisa kyonna bakikole okulaba nga essomero lino kubanjula abaana baabwe bafune obuyigirize era ekitundu kino kikulako. Atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Ssembabule Muhammad Kigwe agamba Ssembabule eraze essanyu olwa gavumenti okubawa amasomero ga SEED mu Ssembabule n'asaba abazadde okugakuuma baleme kugalundiramu nte. Secondary school entugizimba manyi tulunda nnyo ente kuno si weewaawo tetugenda kulundiramu nte. Secondary school ezze abaana kola ki kusomeramu. Kyatujereze nti abantu b'e Lugusuulu mulundira mu ssomero naye ebisolo bikola ki kuba si bantu. Kati essomero lino tulikuume n'obuki bagamba mu Buganda n'obujja bungi nnyo. Eyambeko ba kontrakita bano naddala mu kukuuma ebintu bino bye baleese ku sayiti. Bwe mutaabayambeko ne babibba ne babitwala mwe mujja kuba nga mwefiiriza. Ye omubaka w'Amawugula North Honorable Shatis K. Musherure asabye abazadde okusomesa abaana naddala ab'obuwala. Tewali omuzadde kyayogera kakati tugenda tufunye secondary. Omwana muteeke mu ssomero, omuwala lwakuba naffe twaliko abaana abawala abato naye abazadde baffe bateekanye amaanyi mu kusoma kwaffe. Essomero lino lyakuwa emmente ensimbi eziri eyo mu buwumbi 3.